الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وصلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن عقبة ابن عامر الجهني رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على ما عاصيه ما يحب فإنما هو الاستدراج. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. bakade banga bibitibwa, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banange tuyina okusalirwa mu bifuba byaffe, naddala ffe abayina omukisa ogwisaako akatono amaaso mu byawandiikibwa mu Luganda. Bongerako ekigambo ekigamba nti mu byawandiikibwa ebitukuvu. Omuganda bw'abeera ayogera ku bigambo ebyogera ku ddiini yonna mu madiini, babiyita ebyawandiikibwa ebitukuvu. Amakulu nga bategeeza nti ebigambo ebyo biyonjo, olw'obuyonjo bwabyo ne emigaso emingi egibulimu, emigaso ebigambo bino gye bizza eri obulamu bw'omuntu, balaba nga eba si nsobi okuddira ebigambo ebyo okubiyita ebyawandiikibwa ebitukuvu. Bwe tudda ku sayidi yaffe ey'obusiraamu, bwe tuba twogera ku byawandiikibwa tuba tutegeezaamu Qur'ani n'ebigambo bya Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tebeera nsobi okwongerako ekigambo ekigamba nti ebyawandiikibwa ebitukuvu, kubanga ddala bitukuvu. Lwaki bitukuvu? Anti abasajja abo abasomerwamu Qur'an ey'ekitiibwa ne basomerwamu sunna za Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam basiŋŋaanibwa balina embeera enkyafu. Obukyafu bw'otayinza kulowoozaako nti busobola okubeera mu mitima gy'abantu. Abamu baaziikanga abaana baabwe nga balamu, baakolanga ebikolwa nga hatta anta idha sami'tahu tastaghribu, nga senga owulidde ebikolwa ebyo osobola okwewuunya. Naye olw'obutukuvu bw'ebigambo ebyo ebiri mu Qur'ani ne sunna za Nabbi Muhammad, emitima gyabwe egyali emikyafu gyanaazibwa ne gitukula ne gibeera ng'egitaddugalangako, ne batuuka n'okuyingira mu lubu lw'abeesiimu nga bwe kigambwa. Allah bwe yagamba nti radiyallahu anhum, Allah yabasiima tabaraka wa ta'ala. N'eki kyasoboka n'olwaleero senga tuddira entegeera yaffe ku bigambo bino ne tugikwataganya butereevu abooluganda n'entegeera y'abasajja abaali abakyafu b'emitima ne basomerwamu ebigambo bino, emitima gyabwe ne gitukula, ne tugatta entegeera yaffe gye tutegeeramu ebigambo bino ne tugigatta ku ntegeera yaabwe, nawakubadde nga tewakyasobola kukatteeka ligamba nti radiyallahu anhum, naye mu buli ngeri yonna tulina kuyingira mbeesimye. Wabula kyannaku nti ebigambo bino ebyayoza abasajja ne bibatukuza emitima ne gitukulira ddala, ne batabakola kigambo kyonna kye balowooza okugyako byo. Mwatuffe batono abagasibwa mu byo, naye ate ng'ekitera okutugaana okugasibwa mu bigambo bino tekiba kinene, bibeera bintu bya wano ku nsi mpola mpola, ne bitulemeseza ddala okugasibwa n'emitima gyaffe okwozebwa gitukule nga gitukuzibwa na bigambo byava wa Allah tabaraka wa ta'ala ebyajjira mu Qur'an ekitiibwa ne sunna za Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam. Ne tutuuka ekiseera obwongo bwaffe ne bukyuka, ne tutuuka okulamula nti oba oliawo abo Allah tabaraka wa ta'ala babeera agabiridde naimu adduniya be batukuvu.
era kutuusa nga tugeraageranya omuntu Allah tabaraka wa taala nti amwagala nti era mulungi lwa byengero ebingi byayina ku duniya kuno. Asobola okuba nga alina kitiibwa, asobola okuba nga mugagga alina ssente bifeekeera, kale oba ekirala mu bintu ebiri mu nsi. Basahaba ba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tebamanyaayo kintu kisobola kutukuza muntu mutima ne gutukulira ddala nga Qur'an ya kitiibwa na sunna za Nabbi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ombaka bwe yakimanya nti wayinza okujjayo abantu abayinza okulowooza nti akabonero akalaga nti omuntu mutukuvu mu maaso ga Allah tabaraka wa taala, nti akabonero akalaga nti omuntu mulungi Allah amwagala, nga waliyo abayinza okukigeraageranya, nga bayinza kukigeraageranyiza ku byengera bya wano ku nsi. Amakulu nti ejja kujjayo abantu nga balina obwongo nga bwesulise, nga bo kwe basinzira okugeraageranya nti oyo omuntu mulungi ewa Allah kwe kubanga asula bulungi, alya bulungi, ayambala bulungi, akawunti ye etambula, teyina mutawaana gonna. Ombaka kyava atugamba alaihi salatu wassalam nga nnyulula emitima gyaffe mu ntegere etali ntuufu, n'atugamba nti idha ra'aita allaha yu'ti al-'abda min ad-dunya ala ma 'asihi ma yuhibbu innama huwa al-istidraj. Olabanga Allah tabaraka wa ta'ala ng'awadde omuddu min ad-dunya mu bintu bino ebiri mu nsi, ala ma 'asihi, wamu n'okubeera ng'omuddu oyo ali ku bulungi, talina kalungi konna kakola. Allah n'amuwa ma yuhibbu, nga buli kyayagala Allah kyamuwa tabaraka wa ta'ala. Yagamba Nabbi Muhammad nti tolowoozanga nti oyo omuntu Allah amwagala azza wa jalla. Yagamba omubaka Muhammad alayhi salatu wassalam nti fa innama huwa istidraj, ekyo Allah tabaraka wa ta'ala okumuwa okwo kuba kumutwaliriza, amuwe alye yeyagale. Nga bw'obeera ewaka ng'olina omwana wo ng'alina omululu, ng'enva bwe zisigalawo ne muziteeka mu kabada, waakiri ajja kugimenya azirye, n'ogamba nti mumuwaalye waakiri ziggwewo. Abooluganda, ekigambo kyaffe gye tuli olwaleero si kabonero akalaga nti omuntu Allah amwagala senga amuwadde ebirungi ebyawano ku nsi, nedda. Era si kabonero akalaga nti omuntu Allah amukyaye senga Allah tabaraka wa ta'ala tamuwadde bulungi bwakuno ku nsi. Nabbi yagamba nti inna Allah ta'ala idha ahabba qauman ibtalahum, Allah subhanahu wa ta'ala bw'aba yagadde abantu abagezesa, abaleetera ebigezi ebyenjawulo. Endwadde n'azireeta ne zibaluma, obwavu n'abuleeta ne bubaluma, ne bafuna embeera ebeeraliikiriza. Inna Allah idha ahabba qauman ibtalahum, Allah bw'ayagala abantu abagisa, faman radiya oyo naasiima laga la yusibana illa ma kataba Allahu lana huwa maulana. Tewali kitutuuseeko mu mitawaana okujjako nga Allah yakituwandiikako kubanga ye munnaffe. Faman radiya oyo naasiima, kigezo Allah kyabeera amuleetedde, n'atatagala n'afatava ku busiraamu, falahu ridha. Yagamba Nabbi Muhammad nti alina okusiimwa, afuna okusiimwa, Allah amusiima tabaraka wa ta'ala. Waman sakhita, naye ate yenna anyigira ekigezo ekivudde wa Allah tabaraka wa ta'ala, falahu sukhtu, naye aliko obusungu bwa Allah. Kati si kabonero akalaga nti omuntu Allah amukyayi olw'ebigezo byamuleetera, era nga bwe tekatali kabonero akalaga nti omuntu Allah amwagala olw'okumuwa ebirungi. Nabbi atugambe nti innama huwa al-istidraj, omuntu ono Allah tabaraka wa ta'ala okumuwa ebyengera okwo kuba kumutwaliriza. Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam bwe yamala okusomera abasahaba hadithi egamba nti idha ra'aita Allah yu'ti al-'abda min ad-dunya ala ma 'asihi, bw'olabanga Allah tabaraka wa ta'ala nga awadde omuddu mu duniya, wamu n'okubeera nga omuddu oyo ali ku bujeemu, ma yuhibbu, Allah n'amuwa buli kantu konna kayagala. Nabbi yagamba titolowooza nga nti Allah amwagala, bal
fa innama huwa istidraj okukuba kumutwaliriza. Thumma tala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qawlahu ta'ala, nabbi nasoma aya Allah igamba falamma nasu ma dhukiru bihi, abantu bwe bamala okwerabira ebyo ebibajjukizibwa ne babyesamba ne bagaana okubikolerako, bigambo bya Allah ne babigaana. Fatahna alaihim abwaba kulli shay'in, Allah kiyakola ki, n'abaggulirawo emiryango gya buli kintu kyonna mu birungi ebiri mu nsi. Hatta idha farihu bima utu, okutuusa lwe basanyukira mu ebyo ne beyagalira mu ebyo ebyababwebwa. Yagamba Allah akhadhnahum baghtatan fa idha hum mublisun, yagamba Allah tabaraka wa ta'ala nti nemba kwata kibwatukira nga tebeesikidde kanyeebwa. Baulama batugamba nti ayi falamma taraku al-amalu bi awamirillah, abantu bwe baleka okukolera ku biragiro bya Allah tabaraka wa ta'ala, mu'ridina anha, ne babyesamba. Sajja nabeerawo n'agaanira ddala okukolera ku Allah byamwagala akolereko, n'agaana wallahi mwe bali. Omusajja n'agaanira ddala okukolera ku biragiro bya Allah tabaraka wa ta'ala nga talina kyonoono kyalekayo, ne wallahi ng'atibwa butibi ati. Buli kwakaatako Allah amuwabuwi ssente, buli wateeko omukono ajjawe ssente. Falamma taraku al-amalu bi awamirillahi mu'ridina anha, bwe baamala okuleka okukolera ku biragiro bya Allah tabaraka wa ta'ala mu'ridina anha, ne babyesambira ddala. Yagamba Allah fatahna alaihim abwaba kulli shay'in, Allah kiyakola ki, n'abaggulirawo omulyango gwa buli kirungi kyonna. Min arrizqi, mu byensimbi. Fa abdalnahum, ne tubakyusizaamu bilba'sa'i rakha'an fil 'aysh, ne tubakyusirizaamu abantu abo abajeemu, abatalina kalungi konna ke bakola, abatalina kabi konna ke balekayo. Fa abdalnahum, ne tubakyusizaamu bilba'sa'i, mu bitawaana gye baali badde bafuna, rakha'an fil 'aysh, mirembe myereere mu buwangazi bwabwe nga talina mutawaana gonna gwafuna. Wa bidarra'i sihhatu fil ajsam, ne mu ndwadde ze baali badde bafuna ne tubakyusirizaamu kubawa bulamu mu mbiri gyabwe nga talwala. Musajja n'abeerawo nga mujeemu bwe buba bwenzi, omusajja n'ayenda, abantu ne batuuka nti nekirabika siriimu taliiyo, omusajja yali badde yafadda. Bw'aba mukazi n'ayenda ne batuuka ogamba nti siriimu taliiyo, yali badde yafadda, nga tewali kika kya mukazi okugjako ng'akimanyi. Bw'aba mukazi nga tewali kika kya musajja okugjako ng'akimanyi. Allah agamba nti mbakyusirizaamu mu mitawaana gye baali badde bafuna, nembawa mirembe. Endwadde ze baali badde bafuna nembawa sihhatu fil ajsami, nembawa obulamu mu mibiri gyabwe. Istidrajan minna lahum, nga kubatwaliriza hatta bataru wa a'jabu bima a'tainahum, ne beeyagalira mu bye twabawa min alkhairi wan ni'mati akhadhnahum bil adhabi, ne beeyagalira mu birungi ebyabaweebwa n'ebyengera, naye enkomerero akhadhnahum bil adhabi, ne tubakwata n'ebibonerezo fujatan, nga kibwatukira, nga tebeesikidde kanyeebwa. Fa idhahum ayisuuna munqati'uuna min kulli khairi, bagenda okufundikira naye nga tebakyalina ssuubi, nga bakutuddwa, baawuddwa, nga Allah abaleseza buli kalungi konna ke babaddemu. Baganda bange inshallah ta'ala, nembeera nga mbasaba temugeraageranyanga mitawaana gye mufuna nga muli mu busiraamu ne musinzira ku egyo ne mulamula. Katonda afalabike atukyawa, nze ndi wano sigwesa ndwadde, buli pulaani gye nkola Allah mwatassa mukisa. Ekyo kisobola okubeera nga Allah kukwagala kwe kukuleetera ebyo. Ate gwe omujeemu akola ebikolwa ebibi, tolowooza nti akabonero ako ak'okufuna obulungi ate ng'okola bibi nti kekalaga nti Allah tabaraka ta'ala akwagala. Nedda ssibu, Allah ayinza okuba nga ekyakikuwa kukutwaliriza. Kati mizaani y'obusiraamu bwetyo bwebeera nti ebiseera ebimu omuntu bw'akola ebirungi ebiyitiridde, nga omubaka bw'agambye alayhi salatu wassalam nti oba omuntu Allah bw'abeera nga amwagala, ate Allah
omuleetera ebizibu, Allah amuleetera emitawaana, wabula bw'agumiikiriza n'asiima nga Allah azza wa jalla amusiima, bw'anyiiga nga Allah amunyiigira. So nga ate omuntu Allah bw'akuwa ebirungi, Allah gati fatahna alaihim abwaaba kulli shay'in, mbaggulirawo omulyango gwa buli kintu kyonna, ne wataba kalungi konna mbirungi ebifunwa mu nsi okujjako ng'omuntu akafuna naye ng'ali ku bujeemu. Naye tuli batuuka n'okulowooza nti yabbi omusajja atalina kyonono kyaleka, ayinza n'okuba nga tasaba Allah, ayinza n'okuba nga ayina essabo. Abamu ne mugamba nti kirabika amayembe gagaba, omusajja nga mugaga amayembe gamuwa, ne Allah aba yamuta n'ayagala alye buli kantu konna akalungi akali mu nsi, istidrajun lahu, kumutwaliriza. Naye oluvannyuma Allah amukwata mu ky'omuliro. Kati insha Allah buluganda mbakubiriza baganda bange Abayisiraamu nti mugumiikirizenga n'ebintu bye tufuna mu nsi muno, kubanga bijja oluusi nga Allah abireetanga atwagala. Abasajja bakadde bafe abasooka abalongoofu bwe waayitangawo ebbanga nga tafunye ku kigezo ekifa wa Allah tabaraka wa taala, yeeraliikiriranga. Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu, mujjukira mukadde waffe oyo, y'omu ku basajja basahaba Allah bwe yali yaggulirawo baraka. Bagamba baulama nga niwabeera atambula n'abikola bw'ati akasaaniiko asangawo ebyobugagga. Yali musajja mugagga nnyo. Olunaku olumu yali asiibye mu nsiibe za sunna, yalina omukozi wakane mukyala we, kati bamuleetera ebyokusiibulukuka. Nga bw'omanyi omugagga baleese kino baleese kino kiri, bwe babiteeka ku mmeeza n'atandika okukaaba. Hadithi nga ntuufu, atharu ntuufu, watandika okukaaba. Kati omukozi we agenda ategeeza mukyala we nti mukama wange ali mu kukaaba. Mukyala gyamugati muno ekiki, n'amugamba nti nzijukidde Mus'ab ibn Umair radiyallahu anhu. Basajja baawaayo ebiseera byabwe eri obusiraamu, ne beerekereza ebirungi byalimu eri obusiraamu. Nzijukidde bwe yaziikibwa Mus'ab, kubanga Mus'ab baatuuka okumuziika nga tewali kibagenda muzinga mukimala. Kutuusa omubaka lwe yagamba basahaba nti muddire akakutu ke kabadde yeesibe mukateeke waggulu, muddire wansi muteekeyo ebikoola, ne bamuziika bwe batyo. Abdurrahman ibn Auf agamba mukyala we ti bwe nzijukidde engeri gye twaziika Mus'ab, abasajja abaalwanirira obusiraamu, nentunuulira ebyobugagga bino ebyokulya ebirungi ebiri mu maaso gange, ndowoozezza nti Allah ayinza okuba nga abimpadde antwalirize, nze ebirungi ebyange mbirye ku dduniya, naye ngewa Allah sina kyengenda funa ekyekinkaabya. Basahaba baategeranga bwe batyo. Bwe baalabanga ng'ayiseewo ebbanga nga tafunye bulungi, nga tafunye bubi, yeeraliikiriranga ti Allah ayinza okuba nga ndekedde akalembereza kano nsobole okusigaza ebyonoono ankwata njokye. Kati abooluganda etegeera yaffe eteeka okuba nga nnamu, si kabonero akalaga nti omuntu Allah okumuwa ebirungi ebyokunsi nti amwagala. Allah ayinza okuba abimuwadde kumujjako, abimuwadde ali anywe, naye nga bw'ogeraageranya ekigambo Allah kyagenda okumukola. Omubaka yagamba alayhi salatu wassalam, hadithu Anas ibn Malik radiyallahu anhu, nti inna al-kafira idha amila hasanatan ut'ima biha tu'matan min ad-dunya, amma al-mu'minu fa inna Allah yaddakhiru lahu hasanatihi fil akhirah wa yu'qibuhu rizqan fi ad-dunya ala ta'atihi. Yagamba Nabbi Muhammad nga saawa enjawulo wakati w'okukolako omuntu atali musiraamu n'omusiraamu. Omubaka atulaga obulungi obw'obusiraamu, yagamba ti inna al-kafira, mazima omuntu yenna omukafiiri, idha amila hasanatan, wakola ekintu ekirungi, omathala tuuse ku kitundu tekuli luzzi, nasimira abantu oluzzi, majjana n'atambula n'agenda n'agula emmere n'ejjula, n'agenda n'agabira abanaku, n'akola oluguudo, n'abeera ng'akola ebintu ebirungi bwe biti ebikola omuntu mulamu. Omubaka yagamba nti idha amila hasanatan, omukafiiri oyo bw'akola ebirungi ebyo, ut'ima biha tu'matan min ad-dunya, Allah amuwaamu ntongi ya mmere, Allah amuwaamu kitole kya mmere. Kikyo omubaka kyategeeza mu kigambo ekyo nti obulungi bw'okukola kwe okwo bukoma wano ku nsi. Bw'akola ebirungi ebyo abantu ne basiima, n'abasimira enzizi ne basiima, n'agenda n'ayamba abanaku ne basiima, n'ayamba abalwadde ne basiima,
nakola ebintu ebisanyusa abantu ne basiima, kati Allah kyamuwa obulungi bwabo muweera ku nsi kuno. Allah yageraageranya ebirungi byawo omukafiri ku nsi, yabigeraageranya na tu'matan, na ntongi ya mmere. Bw'ogeraageranya ebintu abantu bana bafuna ku nsi kuno, amamotoka, amayumba amawanvu, ebiki, akawunti ezitambula, kino kiri, n'obigeraageranya n'obulungi abantu bwe bagenda okufuna ku akhira, kino ebirungi ebiri ku nsi kibeera tu'uma. Ebeera nga bw'osibye ng'okola okuva ku makya, oli mu kusomba busa bwa nankani bwasolo mu kiraalo, n'ozireetera ebikuta, n'ozisombera amazzi, n'oleeta kino kiri. Kati obudde bwe buwungeera, oli n'akusunira ku kitole ky'emmere n'akuwaako akafi. Bwakoze bw'atyo n'akuwaako akatundu bwe kati. Kati okukola kwonna omuntu atalina busiraamu kwakola ku nsi okulungi, n'alongoosereza abantu, nabegamba ut'ima biha tu'matan min ad-dunya, Allah muwamu kulya bana abantu abalabye nnyo, Allah muwamu kulya buli alira wano ku nsi. Okumanyanga kulya banange, muntu kigo mwategeerako yali aziikiddwa n'akawunti ya ssente. Ani gwe mwali mutegedde eyali aziikiddwa n'emmotoka ennungi? Ali gwe mwali mutegedde eyali aziikiddwa mu kalina ennene? Mu bintu ebyo byonna byakola, ebyobugagga byakuŋŋaanyiza ku nsi, kyagenda nakyo keekano ke yalya. Kati nabbi kyatugamba ng'ateekawo enjawulo wakati wo gwe muganda wange omusiraamu ampuliriza, fa inna alkafira, mazima omukafiri, idha amila hasanatan, buli lwakola akalimo konna akalungi, ut'ima biha, mu kukolako okwo aliisibwa tu'matan min ad-dunya, okulya kuno ku duniya. Nabbi n'agamba alayhi salatu wassalam, wa amma almu'minu, wabula yo mukkiriza bw'akola omulimu omulungi, fa inna allaha ta'ala yaddakhiru lahu hasanatihi, Allah tabaraka wa ta'ala amuterekera ebirungi bye ebyo fil akhirati, ng'ajja kubifuna ku akhira. Kasita omukkiriza akola ekirungi takoma ku ekyo, wa yu'aqibuhu rizqan fi dunya, ate Allah tabaraka wa ta'ala n'amuwanika riziki wano ku duniya, ala ta'atihi, ng'akamuwa lwakugondera Allah. Amakulu nti y'omukafiri buli lwakola akalimo konna akalungi akasanyusa abantu ne bakasiima, Allah kyamuwaamu amuwaamu kulya. Naye ate omukkiriza buli lwokola omulimu nga mulungi, Allah omulimo gwagwawulamu emirundi ebiri. Kisookera ddala akugirako rizikiyo n'agamba nti mukiteeka ku akawunti ye, ebyo ajja kubifuna ku akhira. Kakati ate Allah omuteeko ogwokubiri n'akuwa wano ku nsi n'olya, osobola okugenda mu maaso ng'okyalongoosa. Yenjawulo. Kale insha Allah buluganda bakubiriza, temugwamu na bino bintu byansi, mugende mu maaso nga mukola obusiraamu bwammwe, mulongoose obusiraamu bwammwe. Allah bw'abanga akuleetedde ebigezo insha Allah gumiikiriza, Allah asobola okukuleetera obulwadde, Allah asobola okukuleetera emitawaana. Ku kino kiri ebintu ne bijja ebintu ebiwajahaba bifeesinga abantu, naye bwe kijja ekintu nga kize nga kizibu, bisobola okujja nga bize mutawaatir, nga bigoberegana biddiŋŋana. Gumiikiriza, kkiriza nti Allah ayinza okuba nga njagala. Naye ate bw'obeeraawo nga buli kookwatako masha Allah kagenda bugenzi mu maaso, toyina mutawaana gonna, weeraliikirire. Allah tabaraka wa ta'ala ayinza okubeera nga akuwadde ebirungi ebyo akutwalirize. Bannange insha Allahu ta'ala mwongere nnyo okweyagalira musiraamu bwammwe n'okusaasira abakafiiri. Gwe weewunya omusajja ebintu ebyo byonna bye bakola. Abasajja ba Red Cross abo be mulaba babonaabona ne bagenda mu ntala, abamu babattirayo bagamba nti balwanira ddembe ly'abantu, ne bakuŋŋaanya abaana abato abali mu bitundu ebirimu entalo, ne bakuŋŋaanya abakadde. Naye okubonaabona okwo kwonna nabbi yagamba alayhi salatu wassalam nti Allah abawaamu kulya. Naye omulimu ogufaanana ng'ogwo senga gubeera gukoleddwa mu Isiraamu, yagamba nabbi Muhammadi ng'atulaga obulungi bw'obukkiriza n'okuba n'obusiraamu nga butuufu, nti gwe Allah akuwa emirundi ebiri, akuwa empeera yonna eterekebwa ku akhira, n'atakoma ku ekyo n'akuwa ne kariziki ku duniya kuno, ogende mu maaso ng'okola obulongoofu. Nabbi Muhammadi bwe yali agenda omu maaso n'okutulaga obyobuli mu kafiiri nabbi yagamba ti idha kana yawmu alqiyama, eqiyama bwe kirimala okutuuka, dafa Allahu ila kulli muslimin yahudiyan aw nasraniyan fayaqulu hadha fikakuka min annas, la hawla wala quwwata illa billah. Nabbi yagamba tewalibaawo musiraamu yenna eyafanga ayina enzikirizanga nnamu, wallahi enzikirizanga temwali shiriki, nga temwali bid'a,
yagumiikirizanga ne Allah byamugeredde nabyo. Kati ekiyama bwe erituuka ng'omuntu ona omusiraamu alina obukolwa bwe yakola nga bugenda busobola omuviirako Allah okumwokya omuliro, yagamba Nabbi Muhammad nti dafa Allahu ilayhi kullu muslimin yahudiyan, Allah agenda kusindika eri buli omusiraamu omuyudaaya oba omunaswara, Allah mumusindikire nti owange musiraamu gwe yalinga mu nsi n'okola obusiraamu nga butuufu n'otangattako kintu kirala n'otateeka bid'a mu ddiini yange, wabula walina obuntu bwe wakola obwakukyamako ng'omuntu n'alibadde enkookya. Kati nkusindikidde omuyudaaya oyo oba akusindikidde omunaswara oyo, Allah mugenzi hadha fikakuka, oyo kwegamba yennunuziyo yagenda okudda mu kifo kyo. Temwerabira Buluganda byagamba nti abantu bonna abali mu nsi buli muntu alina ebifo bibiri, buli muntu alina ekifo mu jjana ate alina n'ekifo mu muliro. Naam, buli muntu yenna alina ebifo bibiri, bw'atyo byagamba Nabbi Muhammad. Ekifo ekimu kiri mu jjana, ekirala kiri mu muliro. Kakati omukkiriza ono yawangaala mu nsi n'akola obusiraamu bwe mu nkola entuufu, n'atabuzanyiramu n'atabwonoona, naye waalibeera n'obwamukenderako ng'omuntu, yagamba Nabbi Muhammad nti nga bwalibadde bumwokyesa Allah fa inna Allah dafa Allahu ilayhi kullu muslimin, Allah agenda kusindikira buli musiraamu Yahudi amakulu oli awo stranded gati Rabbi ngenda kola nti ebintu nga bize bubi, olibo oli awo ng'omuyudaaya azze bemulaba bemwegomba bemulaba ne babeera likiriza looza nti Allah abaagala. Wallahi mu maaso ga Allah bagenda kuba tebalina kantu konna ke balina, bagenda kuba banyoomofu nnyo, ng'alinga boolaba embuzi nga zikuŋŋaanyiziddwa nga zigenda kusalwa. Bemulaba abo basajja aboogera oluzungu abasiba amataayi ayogerera essaawa nnamba ali mu kumatiza, bannabyabufuzi abakambwe ab'amaanyi abassa abantu okubamala munsi, abo boolaba abo Allah agenda kumukusindikira ajje mu maaso ga Allah akugambe ti hadha fikakuka minan nasi, kyeyo ennunuziyo oyo omusajja mukwate omutwalo omukasuke mu muliro, yagenda okudda mu kifo kyo. Kiki ekimuviiriddeko okubeera bw'atyo? Bukafiiri. Ate gwe eki ekikuvuddeko okubeera bw'otyo? Busiraamu. Kati inshallah Buluganda bakubiriza hadithi eno yemu ku hadithi ezinsesa era ezongera okunyoomya omuntu yenna atali musiraamu. Wallahi nenga ati bepankira bwereere, omuntu yenna buli lwafa nga tali ku Buisiraamu, ne bwabeera kitaawo abantu bangi mbeeraawo twogera ku muntu nti omuntu gundi bumutu yenna bwafa nga si musiraamu Allah ajja kumwokya. Abamu ne mudira obwongo ne muteeka ku bakadde bamwe, tibamaseeka bano nabo balimba ne kitange Allah agenda kumwokya. Nga lwaki tamwokya yani? Obanga omubaka Muhammad omusajja yajja n'abuuza Nabbi aina abi, kitange ali ludda wa? Nabbi n'amugamba ati abuuka, taata wo gwe omusajja gwe, wa abi ne taata wangeze Muhammad finnaari, bali mu muliro. Taata wa Nabbi Muhammad Abdallah naam ali mu muliro teyasiramuka. Kakati ate owo n'olwekyo omuntu yenna omukafiiri nga talina kantu konna, talina busiraamu, bemulaba bemwegomba abalina ensinga ennyingi, abalina kino abalina kiri, mu maaso ga Allah ajja kuba munyoomoofu nnyo nga talina kyalina. Ekigambo ekyo kigamba bulijjo abasiraamu ti omuntu yenna alina mukwano gwe, alina muganda we, alina omuntu yenna gwayagaliza obulungi, mukubiriza asiramuke nga tannafa. Kasita Allah agera n'akuukamu omwoyo bwe paba, oyo aba awedde aba yeewangulidde okubonaabona okuwaavu. Kati insha Allahu taala ekibadde ekigambo kyaffe abooluganda temutwala nti ekiraga nti omuntu Allah amwagala lwakumuwa birungi byansi. Allah ayinza okuba nga abimuwadde asobole okubeera nga amwokya omuliro, ate temutwalanga nti omuntu Allah amukyaye olw'okumugezesa. Allah ayinza okuba nga amuwadde ebigezo ebyo asobole okubeera nga amusangulako ebyonoono bye. Kati mugumiikirizenga nga Allah akuleetedde obuzibu, omanye nti Allah abuleese, ayinza okuba nga abuleeserwa kwagala, so ate munakuwalenga nnyo nga Allah akuwadde biru kirungi, Allah ayinza okuba nga akikuwadde abeere nga akutwaliriza akwokya omuliro. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.